Adam Kungu ne Honorable Mubarak Munyagwa Mugati gwa Bata tusinzira mu kibuga Kampala Kakungulu Road Wanentinda ate ku Radio 7 tuli mu kibuga Masindi atusinzirawo ekikuba ekyo mukimanyi bulungi Masindi town we tuli mu Kijungu then bali Masaka tuli mu Masaka City watusinzira netuwuluguma. Well, Honorable Mubarak. Yes, sir. Ngakibi ekyamfanfeewo munywanyiwo Dr. Kizza Besigye okuba nti Christmas agenda girira mu nkomyo yaradiziddwayo paka January nga 7. I don't know, how are we progressing in your view so far? No, we are. Ekisooka njagala ntegeeza abatuwuliriza ekyo kibi ekyo ga Dr. Besigye atalina musango ali mu kkomera omuntu alwanirira eggwanga lino alemeddwa okuweebwa. Isi Dr. Besigye ng'oggyeko okulwanira eggwanga lino yemu ku bakola ssemateeka mu 1995 ne bateekamu eddembe lya fair hearing, eddembe ly'omuntu okuwulirizibwa oba olina omusango gwonna. Kye bayita fair hearing abatulaba si kutwala butwazi mu kkooti, kiriko ebigendererako bingi. Right to one okubeera mu competent court of jurisdiction. That is number one. A competent court of jurisdiction. Chechecho. Nti kooti eyina okubanga eyina obuyinza obukwozesa. Alo kooti ezitayina buyinza kati kooti y'amagye gwe teyina buyinza bukwozesa gwe civilian. Oba gikutwalamu oba toli mu competent court of jurisdiction. Ekyokubiri kye bayita jurisdiction ekirala. Jurisdiction is the power of court to try a case. Katoyinza nti omusango gw'omugamba nti allegedly gwazzibwa Kenya ate kooti ya Uganda ey'emakindi eyina okuwuliriza teba na jurisdiction. So it's not a competent court of jurisdiction. Right to legal representation of his or her choice. Ngamba suspect ayina okuba n'omukisa ogwerondera lawyer gwayagala. Here is Dr. Besigye agambye njagala Honorable Martha Karua senior counsel abeere lead counsel wange. Law counsel yawono neegaana nti yo politician. Come on, a lawyer can be a doctor, can also kubanga akola omulimu omulala gwonna. A lawyer ayinza okubeera politician, a lawyer ayinza okubeera business person, a lawyer ayinza okubeera buli kimu. A lawyer ayinza okubeera consultant on other issues as long as ayina practicing certificate. Emukkiriza okukola aba advocate so only waganjagala Martha Karua mwene mugaana mba mumye legal representation, that right to legal edembere esemateeka okwerondera lawyer gwayagala. Any suspect can even choose okubeera ne balawyer abasoba mu 10. Bona mwino bakkiriza bayingire kooti batuule buli omu akole contribution ono. You see, bwonteekako omusango, the burden of proof ebeera kugwe kuside ya prosecution and the balance the standard of proof eyina kubeera beyond reasonable doubts. So oyina okunzikiriza ndeete balawyer bonna bensuubira abalina kye bajja okugatta ku musango gwange mba neewozaako. So ebyo byonna Dr. Besigye bimemeddwa omusajja ayenyigira mu kulwanirira eddembe n'alireeta n'okwenyigira mu kukola ssemateeka. Naye njagala abatulaba bategeere Dr. Besigye ayina obuvumu obumala mu mubiri ne mu mutima obusobola okusibwa n'emyaka 10. Bw'oba President Museveni kyasazeewo. Naye njagala abatulaba waliwo gempulidde emulugunya nti nga tetulaba kye mukola. No, ekikolebwa weekiri. Naye unlike other groups, Katonga is a well structured force. Katonga tetuduma budumi. Tetulinga bajjeno be Sudan nti buli omu jjeno. Wabawo orders. Oba olya Ingrid juzi ng'alangirira. Ingrid yabanga ye mudumizi. Ingrid, Commander Ingrid yagambye nti twasazeewo tuwe ba lawyers omwaganya. Kwa President Museveni damage tuli mu kumukolako international emala. Kitukolera. Baloya be Kenya abadde Uganda democracy kati bakirabye edda Uganda tewali ekyo bayita rule of law. Aba East Africa, yes. Ate ekyo kati awatawo omujjawo. Osomba baloya balala be Zimbabwe abawa bona ne babatwala entyajo Angola naye bamutwala entyajo aba bamutwala entyaji. Kati ekyo oba okola
ate tobitabika na kanyuga mayinja nayo stage ejja kujja gwalabyeko nga tusaba beiru walabyeko nga tusaba beiru mugandi mukyali ku preliminary tetuli basiru muligamba kooti entena buyinza ekyo tuyinza nakimalako emyezi 6 naye tumayize nga twanise gavumenti eno okulaga ensi yonna nti banno tebagoberera amateeka ne bw'okitabika mu kuba mayinja kuwoggana biki bino bifa you distort the information mbaloga mukozeewo no tunulya tiimu eri emakindi abannamateeka unprecedented. I saw dozens of guys unprecedented. Kyetwali tubanja abannaffe abalala nti mba muyina abasibe nga bali incarcerated under political issues muyina okuteeka off that force. Okay. Buli gola lawyer ali kugundi kupano jukiza ekibuuzo kibategenda kujjaawo naye kirungi nti you've explained buli ali ku tiimu eyo aliko lwa nsonga to expose obuziina to expose the high-handedness, to expose the lawlessness eri mu regime eno. And they have done well so far. Gocha tudinayinza mu Martha Karua. Naye so many are coming. Bagambye no politician. Waliwo abava Nigeria, abava Ghana, abava bagenda kuyiika wano. Ojja kwesanga nga buli lawyer ajja ajjirako kamera y'eggwanga lye. Nga buli lawyer ajja eggwanga lye limanyi. So you see, President Museveni agenda kubeera more exposed. Jaku mukubaga China Dr. Besigye tekigenda kuba kirungi. Olenga because batuvumiridde nnyo n'abalida amawulire ge Kenya n'aba BBC n'aba Al Jazeera all those international media. Yes. They are all discussing Uganda, calling our president all sorts of names, describing our country as being led by a dictator, and the regime baptizing it all sorts of ugly names. You see, abinisho kino ekintu bakikwata bubi. Simanyi oba NRM lyanyi ligiwaga oba tebalina bannamateeka babawabula wali toyina bw'oyinza gamba nti Besigye ali mu acts eziri treasonous ng'ali mu ggwanga eritali wano ate n'ogenda omuwambe buwambe omuleeta omukyajingire wano bakolagana ne Ruto bandi mutadde mu kooti y'e Kenya. Katono nnyo honorable Mbide. Yes. Again ku information wano. Akugambye nti Dr. Kizza Besigye tanaba kutwalibwako mu kooti. Era tali mu kooti. Gambye please inform my senior that Dr. Kizza Besigye has never been taken to court and has not yet been presented to court. Kiri ki tribunal. Abatuuliza nsaba kwetonda. Nkozesa olulimi omanyi twagandawaza nti nebeera ya ku kyalo tugamba bamutadde banaye abatuuliza kanso Mbide banaye neyanziza neyanziza kanso mu butuufu so kiri kiki simanyi bw'oyinza kiyita but it is a kangaroo tribunal simanyi bw'oyinza kiyita naye oba lukiiko oba luki kubanga puli akikulira amuyita chairman ate mutuufu kanso Mbide mutuufu gama tukoti ajukulira chairman mutufu kanso Mbide oli mutufu amusonyi abatuuliriza eri sikoti kati simanyi bw'oyinza giyita kali ekyo olukiiko olwo olukulirwa chairman oyo. So but in a nutshell before you go there again John Nabadene Albert Anderson Burora former RCC wano mu Kampala naga nti eri ngojeko kubeera nti sina court bali bannamagye order ya jeshi ni moja bo bakolera ku order exactly kadanga nti eri temuloza mu amateeka gagenda kulibajjamu we order do this tewali nera chovala constitutional court ya kyogera yagamba court ezemu ekibaita tribunal ya maje teyina kukozesa ba civilians kubanga ebekolera ku orders za commander instructions za commander so commander we kyayagala kyekyo simateeka General Muhoozi agiragirira neva wao ku simu emu muveyo mugende General Muhoozi agambye satuluke kati muveyo munyinyi mutoka hapo bona bafuluma wao because order ni moja akubira General Freeman namugamba yalo mutoka hapo nawo wabesi mwache mubareke bagenda abo nambareke bafulume bagende ebe yisi kaina kujema atatia chovo ulira
so in a nutshell ndagala kutegeeza abatula nti eri court nga council mbidde bwakitadde naye twakiganda waza naye oba kikisimanyi na buyinza kiyita kubanga kooti nayo baya LC ebamu obwetengereze nayo baya LC1 nti chairman wa LC1 aba n'obuyinza nga atudde asobola okusalawo tabulina kyova olya ttiimu yaffe terina mugamba nti omuntu webbeirwa mukole kyatwagala balaga ffe twagenze tukoze kooti eyo tugikube tulage ensi yona nti tugende okuvayo nga teredde kukozesa civilian n'omu yes ekintu ekiraba nti kibadde babuza honorable nti oba kooti mugikiririzaamu nkyamu teriwo mu mateeka why again do you go there naye bawambye omuntu bamuyina oyina ogenda obagaye muli ba criminals nga olabye kansaloni weyabagambye wa criminals you are illegally holding Colonel Besigye and Dr. and Haji Obed yes Rutale therefore you are criminals walabye nga kansa kibagamba council Aaron so kyekyo tulina kibagambira wali kakati gwe lero gwe you don't know how beautiful it is looking really yes you enjoying it twagala twe fene koti nenara NH n'ekikukibayite ekigundi kyabwe ekyo twemalirize ruutu eno ku musango wa Dr. Besigye tukireke ng'ensi yonna ekitegedde nti President Museveni tayina on top of him kati kankulage what looks funny okimanyi nti abalamuzi bonna be tulina no President Museveni yabalonda nga nti nga afuja okuwabuli nga yasinzira okuwabulwa okuva mu Judicial Service Commission naye nga yabalonda naye nabo tabeesiga ne High Court yalina wano gye yateekawo ettabi lya High Court yebayita International Crimes Division omuli Jamil Mukulu yes naye tagyesiga kukozesa bano yenyini yazeeterawo naye nazo tazeesiga kyekyaleetedde Justice Kisache Esther okudduka wano twagala okulaga ensi nti wano President Museveni talina takkiriza mu judiciary wabula akkiriza bakamanda b'amagye kati yalowooza ntujja kukwata kino kyetuli mukola emakide mutabikemu amayinja tetuli basiru teri jinja ligenda kukasukibwa naye singa kisalibwa nti kasukibwe so you see saagala bantu balowooze saagala bantu batulabe nga tuli mu masaati ameeru balowooze tuli bajega tusobola but what we are saying twagala ensi erabe enfuga eri wano okwata ba civilian ne batwala mu kooti twagala tulabise kooti eyo ne President Museveni ensi yenemanye by January tujja kuba tulina baloya bawera 3 from different countries Ghana where kati banasalawo twapia before that court nga tebalina peace munabakola muti tebajja bakiriza kuyingira banayingira ne basalawo twapia kumpaka ne timu nejja ya baloya 2 ne bamenya gate ne bayingira mugenda kukola muti you will need to arrest them and once they arrested international mukute balo yava mawanga 50 sisi tetuli bajega twagala tegeeze ensi nti Dr. Besigye ali eruzi atali mukulajana gwamula byalajana mukaguli mwali ndaba mugumuzi fair training olaba fe talajana kati Besigye alajana iki training agirina yalwanyisa obwannaakye malira amanyi kyetaagisa okulwanyisa obwannaakye malira ina n'obuvumo obumala ekyo so tetuli mu harrent mu banaye tubasaba nera wano tetwetaaga buyambi bwa honorable Bala Mubani no in fact nabadde njagala kubuuza nti ke kaseera tutuukirire minister tewali Dr. Besigye yeewaayo ng'omuntu okulaba nga alwanirira enkyukakyuka mu ggwanga lino neera nekugambye muteefuteefu ekimala mu mutima ne mu mubiri because I was about to ask nti tutuukirire minister Bala Mbarugahara tumugaye nti omanyi Besigye yetaaga gendo yogerezeganye leka ebyo tobyogeranga ebyo Dr. Besigye ebyo tobyogeranga bamuyimbule Dr. Besigye muteefuteefu ekimala neera gwamulaiko nga kubaloya akamanisa njaga kunyimbula basaba beiro bakola ki talina kyayogera statement tujja girwako naye tujja kumeka sure ntuleka ensi yonna etegedde obwannakyemaliro buli wano yes okay Kalo kyali ku radio 4 radio 7 ne radio 8 ndine honorable Mubani mwe Museveni ali mukutambula ali mukambe ali mukulondola PDM yabadde sebeyo naga nti musanyufu byansuso kubanga
yakizudde nti abantu batandise okuzuukuka babadde mu kwebaka all along tekinakikoza for some time now. President ng'atambula nnyo yabaddeko wakabyanga Baluku minister ye Kasese the other day yaliko neyo mu Karamojja kati atambula across the country kiki kigera mu maaso anti kakati tabamukipinze bize abasambi omupiira w'abawagizi omupiira bakimanyi. The best way to defend against any team is by attacking it. The best way to defend is to attack. Ulio twa President Museveni ulio twavanga mu Kalunga tuline Besigye tetwamukirizanga kussa. Aba kansombidde bakimanyi baani abo abamu batugamba nga tuli emitwe gy'abantu egyemba mu butale egyempuuta mu butale. Naye ekyo mwayitanga okulya emitwe gy'empuuta mu butale twabezanga nnyo government twagibezanga ku tenterhooks nti twagendanga ffe twamekinganga sure nga tulina Dr. Besigye abo nga buli week tiyagasa ino okuvuga mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo emirundi at least ena. Yes. Okay. Kati president ng'abeera mu kulwana naffe I will crush them out do what ne kakati ali kaweevu. Bano bannaffe nayefuza abaliwo bamuwandikira ebbalo tukustopize toddamu kutambula nga naye adduka alinnya nnyonyinga. You see, teri agenda kuwa gavumenti ku silver platter. Era okulwana. Teri agenda kuleeta gavumenti ng'agitadde ku sowaani. Agibikeko n'akawuwo. Akawuwo kamanyi. Akawuwo. Kamanyi. Akawuwo kamanyi ke baabikanga ku mmere. Nga baboobeza emmere. Oli ateeka obuyinza ku sowaani abikeko n'akawuwo. Akuleetere akusavingi teriyo olwaleero President Museveni ekyo yakoze kubala bbiri mukakute Besigye n'amugya mu action kyekibalo ujja mu Besigye the rest can be handled. The rest can be handled. You see kasita mutamuteeka ku bunkenke obunkenke government olina ogikimpinga ku tenterhooks n'ogikozesa ensobi nnyingi. Okay. Oyo tiyagasi mwali mulango okusaagana yali agoba abalambuzi wano. Okay. Bintu bingi ekola ensobi nnyingi ze bateetegekedde. Okay. Wanga oli buli lwa dispatching abasirikale abasoba mu 1000 mugende mukakkanya obujagalalo. Emitwe gyabwe si abagicontrollinga bakola ensobi nnyingi. So but the president alika wave of course katomulaba atambula luli ali mutabani we General Muhoozi n'atambula eggwanga yonna n'arekinga n'ankoowa bukooyi. Kati president atambula batambula mugundi mu mpalo tulina opposition kyekigaana opposition y'okulambula amalwaliro bagenda amalwaliro balambula. Yes, you have a leader of opposition ayina budget ennene namwe muteeke ku bunkenke agende ekiryandongo okulambula ennimiro nga muli tayina ate kaliwa agende ekiryandongo okulambula ennimiro nga muli kiryandongo mu ddwaliro. Anti police bano yabagaana bali bagenze waliwo nakuleere kukkiriza nti jangu ejjeko gavumenti. Nakugambye mu kalanga ako waliwo akalanga kotera okuba nakugamba oba onojjako gavumenti ya President Museveni. NRM si kibiina bubiina wabula waliwo fusion ekyo cocktail. NRM is a cocktail. Walionyedde cocktail juice. UPDF eri omwo, police eri omwo, reasons bali omwo bonna bali mu NRM. Olina okuba nga ori ready bonna okubawakanya. You need to repeat that. Yes. NRM ekoleeta cocktail nga bola juicing wabala batulanga bola juicing alimu emiyembe michungwa nanansi ye NRM. Police bali omwo amagye gali omwo biki bali omwo bonna bali mu NRM. Bano ba DPS bonna be NRM. So bagamba nti munyagwa togenda mu katale ntinda no oyo nakada we NRM wakanyi ogende mu katale ntinda. Yes. Naye bano bagamba temuddayo ne mbaze ganze president. Abone badduka emisingo. Ne mbaze ganze president nga nyina opposition gye mpandiikira nti mbiyimiriza ne bayimiriza. Oteekawo embeera. Kati nyinyiza waliwo abakyaddeyo kumpakanya. Ofuna bano abagumugumu ba Besigye no bakasuka emisango gy'emmundu n'osuula eruzira. Abalala you isolate, you disorganize the core team. Okay. Fe Museveni yatukola by'okutugulako akantu kaffe. Twalina akantu kaffe ak'enajja n'ankumbyako. Kali katuwa legitimacy kutambulira naye bwe yakagula ntubeera disorganized. Yakagula n'akatwala tubeera disorganized. Katupanga upanze okufuna kaviiko beka kati onoonya bwogenda embalala tulina kugendera ogenze kulaba kitemwinayo office. Kati oba muyeekera aba ne justification ediringa naawe
naye nga nze ffe tulina ekibiina nga nups nga nze nakirina nga kirina leader of opposition nga nze president ogamba otya nti togenda gini kuyimiriza gwengaani wenani wa Bashar al-Assad. Yes sebo. Msajja oyo kyaddaaki kati ali mu byafaayo. He was toppled by opposition forces abamaze emyaka 13 nga balwana. Mundu yaseka ku weekend. Alila kente yafudde. Abatuwuliriza Bashar al-Assad alila kente yafudde. Omukwa mukisa nnyo agenda ali enkoko ye. Yada so facing a humiliation nge yatuka ku mugenzi Muammar Gaddafi. Abatuuliza nje abakitegere nti taata wa Bashar al-Assad yafuga Syria emyaka 3. Bashar al-Assad yali asomye busawo. Yasoka nasoma degree mu general medicine mu University of Damascus n'agenda e Bungereza okwongerako masters mu kuguka mu kujjanjaba amaaso. Yali eyo gwe baali basuubira okubeera omusika wa taata we mukulu we n'afa ne bayita Bashar ajje. Bashar n'akikwata ekintu. Bashar ng'omuvubuka omuto omuyivu yali alina okukyusa ebintu bingi okulaba nga Syria ebeera mu stability ne family efune going concern mu nsonga za Syria. Yafuna indicators nyingi ezamulaga nti Syria tebijja kugwa bulungi. Naye oba bwali bulagajavu oba bwali butamanya oba butalengera wala simanyi. Yali yakakwata waziti mu 2000 yakwata 2000 2001 oba 2005 ne wagwawo kibayitanga Damascus Spring. Yeah. Waliwo okwekalakaso kw'amaanyi okwali Damascus. Kw'amaanyi gavumenti yali egudde. Ekyo kikumala ng'omukulembe abakulembeze babeera mu buyinza oba kyeki babikka amaaso. Wabeerawo akasambattuko ng'abantu balina kye beemulugunyaako. N'afulumya tanka n'afulumya amasasi n'akatuula ku bufeete ng'addamu alannama ng'agamba bano mbeesobolera. Bwe yakoona Damascus Spring ensi yali erowooza Bashar agenda kulangirira seewo okulonda okwa bonna seewo okitegeera ofune that title of the fathers of the nation kubanga kitaawe yafuga emyaka 3. Gwe gwanga ne bw'olifuga 10 n'olita n'osigala mu Syria nga weeyagala. Ekyo tayakikola. 2010 yali 2013. I'm forgetting abatulaba banaso emyaka gisaba mingi 11 ne wajja bayita the Arab Spring ojijukira amanga abarabu ekyo na kyatandikire Tunisia nekijja Libya Egypt ali nekijanga kyera bwekiti yes kyechava mu civil eno nera nayo yavambulaga wa Bashar al-Assad. For your information akavuya akakali katuta Assad abayekera bano bali batandika okatandikira mu somero. Abaana bakuba katuuni ku bifaananyi abaana ba secondary nga bakubya Assad mbu nakyemalira ino genda. Headmaster n'abagoba n'abasuspending n'addayo ku kyalo ekyalo nekigamba nedda kano kamanyiro headmaster of kavuyo ne katandika ne beekalakasa Assad najemu nabo ne bazikwata abaana ne bazikwata ne balwanagana ne kyetagisa Russia ne Hezbollah ne Iran bayingirewo. Aba bayekera abo abatulaba njagala bategeere nti gavumenti eringa gaali n'ekikongolero kigisuula. Government eringa gaali n'ekikongolero kigisuula. That's a powerful statement. Yes. Lwaki ogamba nti eringa gaali? Because the gaali bwerinya ku kikongolero gaali bana empiira ebiri. Naye egwa esobola oggwa. Gavumenti nyangu yakugwa bwetyo. Gavumenti wano ng'okyala abantu beekyanga mu bugombe olowooza nti waliwo ekiriwo wapi? Sajja nga b'amaanyi. Aya mwana wange gwe byologera musibimanyi wali tomanyi Gaddafi wali tomanyi Mubarak. Nafuna emergency landing mu kibuga kita Brega ekye Libya nali simanyi tuwulaniza na Libya because bana bapilot b'ennyonyi bo alangirira kisaawe. Sawe now we shall touch down at Entebbe International Airport. Oba tomanyi kibuga kyayogera kutomana kumanya kubanga twali mu nnyonyi nefuna omukka smoke mu kitchen nga tulina ofuna emergency landing ne batteeka ku hoteri kati netegera tuli Libya biki kati ne batuwa guides abatutambuza kubana nintambule na business class kakati dembuza tuwa guide ya politics bibite nangamba sirika wano ne bwokolola Sanusi
General Sanusi amanya nti wakolodde. General Sanusi yali omukesi omukulu nga wono yangani wano bokolola wano tobyogerako omugerageranya kwani wano nga bono gamba chief wa military intelligence wano yes ndi amanya nti wakolodde naye oli yali notorious nnyo nga boniza kakayihula w'ebiseera ebyo nga amanyi ge balina Libya yamala emyaka 42 nga tafinyo ka uprise naka bwekasuka katwala ntwale so abakulembeze balina bingi ebyokuyigirako Bashar al-Assad yawunyette yafudde naye katudde ku bana abakutte obuyinza bebani bano yes abakutte obuyinza kati alinga de facto president oba alinga president wa Syria ye Abu Muhammad al-Gorani Abu Muhammad al-Gorani yazalibwa Riyadh ayina emyaka yazalibwa ayina emyaka 42 Riyadh mu yazalibwa Saudi Arabia yes naye nga bazadde be baali be Syria babagoba mu Golan Heights wawulyako Golan Heights ize wamba mu lutalo olwenkaga mu emeka mu musamu emeka so Gorani erinya Gorani siririe naye abawarabu abo bateranya abasajja emmekete bamanyi okwetuuma amannya g'ebyalo gye bava nga ulianga Saddam Hussein ali bwe yali yegatekerya ali Tikrit wali Saddam Hussein ali Tikrit owe Tikrit begatako bule mujava wawulya deputy wa mwitanga General Bazani Ibrahim ali Tikrit kakati begatako buli mujava warabu wabyagala nnyo ebyo kakati nono chova ulya yeita Abu Muhammad Ali Gorani nti ava mu Golan Heights nengeri nyeri yali Ahmed Shara etufu kakati Abu Muhammad Ali Gorani mvuka muto myaka 4 mwebiri yazalibwa 82 yes mvuka muto Iraq ngemaza America mazo kulumba Iraq yegata kwa Al-Qaeda Iraq bakuba amajega America nera bade yali mebo Al-Qaeda kumala akabanga America ne musako no musimbi ku mutwe gwa $1 million 10 amukwata koze yefunira yali mutujja wedde mino ekyo tekiteri atakimanyi naye akimanyi tegeza bi group ya ISIS yes yali Al-Qaeda ngali under this notorious guy mbamwitanga Al-Zakawi Iraq bakubanya amajega America nera ne bamukwata oyo Ali Gorani ne bamukwata amajega America gamukwata ne gamugalira mu nkambi bagitanga Buka military base eri no wansi wa Iraq no mu south yambala mu emyaka 5 no mulala bamuyitanga Ali Baghdad oba mulyako Abubakar Ali Baghdad ayakuliranga ISIS yakusinkana mukomera ne Abubakar Ali Baghdad oyo mujekera wa ISIS America gwe yatta kati oyo ne bamuwa training kubanga yayina ba hardcore yayina bamukomera nafuna training y'amanyi ati amajega America eno nzibu erabika omwana oyo we yamwina yamuconscripting obwongo mukomerawo nemuta nga takyali mutujju wabula nga bakoze omulwanyi ekyo suspecting lwaki because of the following suspecting okubanga guy bamukyusa time Syria America yamutrainingira mukomera mu CIA because of the following number 1 bwe bamuta bamusiba emyaka 5 gyokka ne bamuta kintu kyewunyisa ku mutujju we batyo gwe bakutte ne musiba emyaka 5 bamuta nasooka yekyanga mwawo n'agenda Syria n'atandika kibaita Al-Nusra Front okwekalakasa kuno nga kutandise kwe nagambye Syria yalaba advantage ng'omulwanyi nakunga abavubuka ne bakwate mundu n'atandika kibaita Al-Nusra Front tozawo nga avudde ku script America nga tukutaddeko obukadde bwa $10 ozemmufuusa omutujju tugenda kuyiga tugenda kutta naye Abu Muhammad Ali Gorani bwe naye jerire yatandika eryo eri Al-Nusra Front neriwamba nerisooka liwamba n'ekyo ekibuga Aleppo bakiwambako you see Aleppo kyekibuga ekisinga obunene mu Syria wadde si capital kisinga Damascus obulungi n'okulabika obulungi naye si capital kati bakiwamba ne bamujja mu kibuga Aleppo naye n'asigala mu province ya Aleppo wewa gye bayita Idlib province Idlib kati yamala oba America neddamu ne bakwatagana bulungi kyensuubira n'agamba kakati nsazeewo ties sikyayina nkolagana yonna na Al-Qaeda
Nera fete tushali ku jihad. Ekigambo jihad nakijja mu bigambo bye nankokoze ekigambo kyoyita revolution. Yasibanga ekitambaala ekiwanvu ekyetooloola omutwe gwonna ng'alina n'ekirevu kinene kya mwamba. Ekitambaala n'akijjako n'ekirevu n'akisalasalako ne kiyimpawa. Ali ku revolution. Revolution nako kwambala uniform y'amagye ne topi. Kakati n'ateekayo government gye bayita the Syrian Salvation Government. Eyo mu kitundu kye yasigaza tundu. Nako okufuga. Kati America wetutegerera otulowooza nti Olusiya kirimu ng'amaze okutegeera nti omwana yajja okutukolera omulimu emundu agimanyi bulungi. America aliyowooza twamuteekako ensimbi za bukadde bwa $10 amukwatako. Naye ng'atambula kyere gye yali mu kitundu kye kye Idlib. Atula ayingira mu restaurant n'alya n'abantu emmere. Nga tebamufaako. Alambula enguudo. Ebyokumuteekako ssente nga olinga batakimanyi. America ina ne drones zisobola n'okukuba. Yes, omutujju ati wadabikira abate yekwese. Kakati ekirala waliwo omukungu wa America yali achatinga ka tweet ne bakalumika nga alina gwagamba nti oba kino nkyogere EQ yebaga bigende Syria bino tubikutetya abatujju tebakwata government ya Syria yaddamu nagamba EQ is with us in Syria. EQ ng'ategeza Ali Qaeda. EQ is with us. EQ eri naffe. Mukungu wa America mukungu wa America nyonyo wama. EQ eri naffe Syria. Kakati Hamasi yaletera bannayo obuzibu. Hamasi bwe yalumba Israeli nekireetera Israeli okuba Hamas. Hezbollah ne luyingira mu Hezbollah Israeli ne depleting Hezbollah ne degrading. Kakati Syria Bashar Assad nga Hezbollah eri bize bagikubye Iran yetekera Israeli ndoza ne bagamba musimbule kungu abasajja basimbudde enaku z'omwezi nga 3 ogwe-11 zagenza okwera enaku z'omwezi 10 nga batutte gavumenti nenga bava kilomita 4 okuvaawa kilomita 4 ng'okuva Arua ojja otwale gavumenti e Kampala ng'okuva Erukunjiri ojja otwale gavumenti e Kampala n'ojja n'ogitwala. It was a combination of factors. Ekisooka Assad obutawunyiriza n'obutalengera wala yali asooka okuliberalizing okukyusa ebintu ebimu n'ateekawo okulonda kwa bonna ne wabeerawo smooth transition nadda ebbali osanga nadda buzeeyo kubanga yali akyali muto. Nagamba buli oteekawo okulonda okw'amazima n'obwenkanya abayeekero bamala amaanyi. That is number 1. Ekyokubiri gavumenti ya Assad baali bagiteeko sanctions nga tefuna bulungi sente. Jefuna amafuta nga wali abayeekera wali amafuta nga tesobola access nga wali abayeekera the Kurdish rebels awagirwa America nga tesobola okusimayo amafuta nga bono ogende hoima nga wali ekibinja ky'abayeekera ebunyoro nga amafuta tegasobola kuvaayo. Kati Assad n'abanga dollars foreign currency bikita kyalina sente wazijja. Omusirikale wa Assad wa bulijjo baatuuka ne time nga badde bamwa $3 omwezi. $3. Kati bifo ky'okugenda mu ddungu akuume mu nkambi mu ddungu abasirikale abo bawa bakama baabwe enguzi babakiriza bagende mu kibuga Damascus bakole afune omulimu gumwe miliyoni nga 2 aweko kamanda 5 omwezi nkuwa kyakulabirako mu sente za Uganda. Bakamanda nga bakusumulula emmotoka ezinwanyi ne bazijja mu spare parts ne batunda n'amafuta okubaawo. Kati baatuuse okulumba Assad ejje lya HTS okulumba Assad nga limenya mu jjenje ekkalu. Hezbollah yadde tesobola kujja to their rescue kuba kirowoozebwa nti Hezbollah yafiirwa abalwanyi nga 10 naye nga abasinga okubeera injured baali bakamanda ojjukira kuli okutulika kwa pages. Bakamanda babeera injured kubanga abasinga balina zi pages. Kati Hezbollah teyadde organized kujja kuyingira wano erwane. So Assad yabadde lake nti banaavuuka badde basobola omutta nga bakola Gaddafi badde basobola omutta naye Katonda yamutaasiza. So ekiriwo kiri nti ekkonde lyakubiddwa okusinga lyakubiddwa Iran ne Russia kubanga Russia ebadde ekuuma Syria kati twaliryayo lyagudde. Iran yadde Syria is the only state actor mu axis of resistance. Iran gyeyogerako beekolagana nabyo
eggwanga eribadde muliriri mulyoka eriri complete yadde kolagana ebadde Syria abasigadde bano Bahuthi bayekera Hezbollah is a paramilitary, it's a non-state actor so okujijjako Syria kyagikoze bubi nnyo. Well, choice ya Assad okuddukira Russia ina kyetwoleka anti ICC gyetasobola mujja ICC already aliko envombo Assad ya struck yakubako yakozesa chemical weapons omukogo obutwa ku bantu yes already waliwo warrant of arrest ya anti bana abaana bagambye we are going to investigate and prosecute all the atrocities that were committed mu Russia tebasobola mujjayo Russia tosobola ICC gyetasobola mujja so Assad yada ina kuddukira Russia gyotasobola mujja wala badde basobola mujjayo pozi Russia na Iran bakubirawo Iran bakubirawo Syria Israel ekubirawo so songa entuufu yeyo nti government bana abaana abawambye government baana batonyo prime minister gwe balonze ow'ekiseera Muhammad Ali Bashir alina emyaka 43 si etiimu omuntu yandabadde alowooza eddira Assad mbigere naye because Assad teyakola bye yalina kukola mu budde nakugambye government eringa gaali n'ekikongolero kigikuba ekigo osobola okukya government ebadde y'amaanyi yali ku ttaka obulabu obwo bugombe baddukiramu n'abuleka n'addukira mu buutu buutu omanyi buutu y'emmotoka ataasa bulamu nga jeno omulamba mwinafuna buutu ne mugigaziya n'atuula ne muyisa emala badduke ekyo tekituukanga wano ebyo byonna bisoboka kasita otakola ky'olina kukola ebyo saagala ogambi kino tekituuka wano gamba nti bakulembeze baffe kasita muwulidde you see ensi toyinza kufuga nsi myaka 5 ng'afuga abantu abatategeera omuntu omu tewali kulonda tewali famire emu tewali kulonda tewali ki tekisoboka ekyo Mr. Kungu so kyekyo byagudde ku Assad bakulumye batakulumye simanyi naye nga omuntu famire badde lowoozebwa kubanga eri mbugaga buwera obumbi bwa $16 obumbi bwa euro 5 ne ttani za gold 2 kati yosaasira yakyeyo well Israel eri wa mu kintu kino because nalayi batandise okukola obulumbaganyi Israel eri confused in the last 48 hours bakasuka ebikompola Israel eri confused nsanyufu nti Assad yagenze naye temanyi bano kye bazzaako abayeekera nkugambye ono omuvubuka Abu Muhammad Ali Gorani yali wa Al-Qaeda omulwanyi wa jihad mulwanyi wa jihad okubanga tekimupangamu mulwanyi atye bati abayizayite bamutegeera awoza ate kotopi nayambala kombati z'amagye nawoza revolution ayogera ku bwenkanya naye bwe yatuuse Damascus Syria yatuukidde mu muzikiti ate si muzikiti gino egya bulijjo nga bw'onooyingira Kampala lutuukire Nakasero teyatuukidde ku oludi Kampala yagguse Nakasero takibira neevuga kati Israel eri confused egamba n'omwana agenda kukola ki bwe yadde alonda prime minister yalonze omusajja nga muyivu nga yasoma electrical engineering mu University of Aleppo ne bwe yagimala yasoma ne degree endala mu Sharia law prime minister yes wekiseera Israel eri confused n'omwana bagamba n'omwana ali omutujju wa Al-Qaeda tatwefuulire kati Israel kyeri mukola is to deplete arsenals bano ze baadde tebanavumbula bana ba HTS eze bamanye za Iran ze yaleseeyo ne za Assad zabadde ballistic missiles bikiyo n'abasuke babikube then balina ne kabuffer zone ke bayingidde baagala essimu ebagambako okuva mu ono omwana abakubira essimu nti banaye tuteese kati enteeseganya zitandikiraawo nti banaye temutulumbanga ekyo kyebakola bargaining chip kubanga yatuta amagye gayo ne gatuusa gali kilomita 45 kuva mu kibuga Damascus Israel yes kakati awo so Iran yadduse tosobola muliro mungi kankunyonyole teri ayina monopoly ku gun powder omuliro bwe gutokota gwe kikungu mwetomera ne Foster General we Uganda muyita ku border nga gwatokosa omungi ennyo God forbid tokisabanga okukirabako olutalo nga lwagaininze momentum
abalwanyi nga bagaininze momentum kintu kibi nnyo tosobola kweteekera. Waliwo yabadde abuuza legalite y'abaana abo okukwata gavumenti. Kungoli investigative journalist ate oli musajja mugezi. Ojonoonyeze kye bayita the Hans Kelsen theory. Hans Kelsen. Njagala batuwuliza tukinonyereze. Bakinonyezeeko ku Google. Katuwandiike ffenna wano. Hans, it is H-A-N-S. Odduka nnyo. Hans, H-A-N-S. Kelsen is K-E-L-S-E-N. S-E-N. Kelsen's theory on a successful revolution. Hans yali musajja mu Austria. Philosopher ate jurist yali mu Austria. Yagamba nti once a revolution let me paraphrase nti revolution oba katola wamma mwina constitutional order mulonda mukola ki abantu ne bakwate mundu ne bajja n'eryanyi ne bavunika gavumenti eriwo neegwa bali abazeeko ebeera gavumenti eri mu mateeka. Yes. Ate negudde. Ebe egenze batekyali mu mateeka. Ebyayi babikomye. Togamba nti ate kalulu kyakagironze. Kasita force ejja nekuba the grand norm. Ekigambo kyeyakozesa kyekyo the grand norm. Nejja nevuunika gavumenti eriwo. Ebyo gavumenti n'ebyayi babigenze. Eno force empya yebeefuse gavumenti. Yeefuse the new grand norm. Nga bw'ola mu 86 President Museveni we yawamba tewaliwo yali ku madaala ga parliament kumukwasa buyinza obote omulaba wa mukwasa balutwa. Yali egudde. Tekyaliwo. Once the revolution gets successful and totally abolishes the original grand norm, the new dispensations becomes the new grand norm. Yes. The Hans Kelsen theory. Sababuza lo. Nti ate government bagitutte batya nga twali kalulu no. Prime Minister we argument jada boli former Prime Minister wa Assad je argument jada floating. Nti nze nja kuwa obuyinza yena alondeddwa abantu. Bamgaye gwe bamu muzanyo. Byanti yasigade ote yadduse. Byamupikinze mu hoteli. Ne bamutwala ne basoka mbulia consequences z'obutawayo buyinza nazitegeera bulungi. Kuleeta akavuyo n'akitegeera. Namutwali we nafune suuti ennungi nengatte ennungi ne bazikuba eddagala. Namuleta ne batuula naye nga bateesa bulungi namugawo tuba mu TV raga ntoyina buzibu wana amagezi nawabula n'okuwabula. So through the Hans Kelsen theory of a successful revolution, the new president of Syria is Abu Muhammad Ali Gorani. Oboyagala batokola ki? Toyagala. So Assad tumwera bya. Tasobola forget. Actually, on the other side binyumira because some of these guys were mbukulembeze. Ainige je baluusa abasigadde mwe nanti muli basiru muli balalu tomina magezi. Bobe bategeera be balina vision bokka. Mwana wange kungu. Ebyo bibozo binyumya mbunyumya. Ebyo mbozi bazinyumya. You see Bobo chaine mundu ngoli kufe ba civilian bamunyagwa amanyo bogalina. Wate tulina. Fete tulina. Naye basajja bano bavaayo. Abazirina mu ngalo sebe yembozi todda mujinyumya. Kufe bamunyagwa nze no police ka DPS wa wano wananzia obulungi nga sina na musango nanzigalire nakuzayagala na nyimbula nanta. Nenga basajja bano bavuddeyo. Emundu esobola okuseka kungu. Walewuddeko omubbi amenye ennyumba mu lutalo. Emundu eseka bana ababbi ababbise emundu bona aboneesooka ebasengejja abo ne badduka buli emu n'anoonya levu. Emundu neeseka abapoliisi buli emu n'adduka n'asuulawo emundu. Emundu neeseka abantu ne babuuka mu tanka ne badduka emisinde. Mu tanka? Ate wabalabye Syria nga bazibuuka mu tanka badduka. Choga abade bazidukubuka munga temukyali mizinga. Batasa bulamu. Ebete bikola. Kwetasa. Ensi etegeere abakulembeze baffe bategeere tudde bafugenga bagoberera ki abantu kye baagala. Yes. Bwe kaba kalulu mukaleke kabe kalulu. Omuntu waba mga kukoye gende. Omuntu waba ine dembe ly'okwogera ng'ayogera bwogezi tomugirayo masasi kumukuba. In that you don't suffocate
the opposition. So Assad yalooza mbu eryanye na Russia nyenani bikola. So America yakikoze kino as a teaching aid. Okulaga namwanga amalira gonna agaba nakyemalira nye na Russia nyenani. No, anything can happen. Okay. Okay, gatugenda okumulamu just briefly. John Mahama yawangudde akalwegana. Naye yawangudde yali co-president w'eggwanga emyaka mitono sanja kimundooza vice president namuyozayoza there and then. Namuyozayoza there and then. Oba tulikirabako ddi kino ewaffe wano. Ghana teri mu Africa. Ghana eri mu Africa. Ghana terina kuba mu Africa ebikolwa byayo. Ghana yeggwanga erironda akalulu nga kali free and fair. You see Ghana vice president, a sitting vice deputy president yamuyozayozeza nga nakalulu tekanalangirirwa. Namugambo wangudde naye naffe tuwangudde parliament. Wana Uganda ebyo tobisuubira. Wano President Museveni yakitta. President Museveni singa yata bwa president mu 96. Nasa privileges zonna ze yeetaaga. Nakozesa emyaka emitejo gyalina. Kuba President Museveni yakwata obukulembeze nga muto. Akadiide mu ntebe. President Museveni yali ali 40s. Was he 40? Just 40 years. Akwata government one. He was, I think, 41. He was born in 44. No, he was 41. Goma zima jejali emyaka je. He was young. Okay. Yalina emyaka emito egimumala okugaidinga eggwanga lino singa yali patriotic. Katali. Ngambye singa yali. Mu kiseera ekyo. Kikisima nkyonoonya. Nkugambye singa yali patriotic. Yali ate obukulembeze mu 96. Nasa privileges ezimala zonna zayagala okubeerawo nga musanyufu. Nagaidinga eggwanga. Nafuka father of the nation. Nakaka kulonda abakulembeze nga wali alaba. Ono nakwata n'ateera oli nakwata. President Museveni yalina okukikola. Kyamulema. Yabeera selfish, kyamulema. Yali badde abeera father of the nation. Yes. Yalina chance. Teri muntu yali afunye mukisa mu Uganda nga President Museveni. Ensi yayagala nnyo President Museveni nkubuulira. Ensi yayagala nnyo President Museveni. Nze nalaba President Museveni nga ndi mu senior 2. Nga President azze kusomera otwali tusomera. Naye nalaba Museveni nga ninga alaba malayika. Kuku ebyali byogerwa ku President Museveni ne gwe nalaba akaseera ku President Museveni yatuuka ku ssomero lyaffe nga ndaba nga alaba malayika bwenti. Namuleetera ecupa ya soda yali ennyogoga nga ya Fanta ne bagisaanukulawo. Ne tubuuza naye anywa soda. Ne twetegeeza tulaba soda amunywa. Naye muntu anywa soda. N'anywa. Kubanga batukeeze waka nga oyina ne bakozesa uniform mugenda kwaniriza president. Ne wetegereza omukulu anywa soda. Nakwata ennoni atusomese. Siriera bire byatusomesa. Yatusomesa economics oyo, Musevenomics oyo atagatta oyo. Buli government yonna ebiga mateeka right honorable Mama Mbabazi gajja ku mulembe gwe yali prime minister. Gajja nga tubatadde ku pressure yali nene. Government z'abannakyemalira zonna buli ogiteeka ku pressure leeta amateeka agongero amakakali eyongera okukutiisa. Njagala omukulu oyo akwate essimu ya Google ku kye bayita the Group Areas Act South Africa. Gali mateeka 3 galeetebwa mu South Africa. Okay. Nga abaddugavu bafuuse ekizibu nga bagoba abaddugavu mu bibuga ebirimu abazungu. Okay. The Group Areas Act. Lucky Dube yayimbamu oluyimba baluyita the Group Areas Act. Okay. Ojja lubateerako olumu baluwulire. So agamateeka gajja buli gavumenti y'abannakyemalira ezze gateekawo. Naye tegafuuka excuse ntojja kutambula tojja kukola ki tojja kukola ki. For you okwejjako effuga bbiri no tuyina okuwakanya gavumenti ya President Museveni n'amatabi gaayo gonna security UPDF police biki bonna bakolera President Museveni ne NRM. Kwa tugenda komana Honorable Mubarak Munyagwa butukwenza kati kotuwadde. N'abatuwuliriza mu bali kutambula naffe kuva gye twatandikidde program komye wano lwaleero.